naye government eno nkubira omulanga President Museveni mwanyinaze wange Jennifer Nakangu bifulufiga nze njagala okubuulira mazima na bonna abasobola okutuusa eddoboozi wa president nti mwami Kazibwe Ruutu agamba mukozi wa government akola mu office ki ya government era akola mirimu ki ya government kubanga ayine mundu ne bafera ne babba bagamba temuyina kye mujja kunkola nine mundu ndi mukozi wa government kakati emundu eyo wabagirina kimanyi ya registering alina yo mateeka naye emundu eyo agikozesa kubba abantu kubafera oba emundu eyo bagimuwa for self defense emundu eyo yakufererako bantu oba emundu eyo bagimuwa for self defense nkiddamu abawa mwami Kazibwe Ruutu emundu mwamuwa yaki yababulirako kyagikozesa nti afererako abantu notiisa abantu nti ne bwona nkola ki toyina gyonzija toyina gyojja kunkola nze ndi wa government bwabanga emundu eyo agikozesa mu bukyamu kiba kituufu ne mugimulekera munoonyereze nze security njagalako ekintu kimwe enoonyereza munoonyereze ku mwami Kazibwe Ruutu n'ebintu byakola ne byayisaamu bannayuganda be bantu abaleetera abannansi okwekyawa muntu nakola akasente k'ebbanga lyonna naye nga ye yali gesitalinga akamundu nga kwabbira abantu kwatiisiza abantu nti ye wa government toyina kyosobola mukola toyina gy'omuzza toyina kyo kiki yadi above the law lwaki olwokuba ayina abamanyi nti amanyi omulamuzi amanyi state amanyani amanyi omupoliisi okumanya abantu oyina kozesa abantu kufuula balala kubalinnyako kwegamba obafuteze obabbeko bye balina obafere olwokuba nti gwomanyi nnyo oli connected oba oyina kozesa bumanyi obwo okufuna kyoyagala n'okuwa abalala emirembe kati nga olwaleero buli muntu ayambye agimwizerwa ali akozeseza position ye okuyamba abantu abalala okufuna obwenkanya naye gwe akozesa position yo nga position eyo gy'okozesa ate onyigiriza abantu obabba bubbi ekyo kyokola tekiba kikyamu kakati mwami Kazibwe Ruutu emundu gy'olina ogikozesa mu bukyamu otiisa abantu nobaga newe munakola kinze tewaliwo kye mujja kunkola ndi wa government mu government tusabe tuwa abakozi bayo mwami Kazibwe Ruutu mwali alina office kye ya government akolera mulimu ki government kubanga yatiisa abantu nti wa government emundu agirina asobola okukola kyayagala ate yagamba abantu gwe toyina kyosobola kunkola ye yaani omwami oyo ali above the law ate omuntu yenna nti talina kyasobola mukola mwami Kazibwe Ruutu yaani yadda ku Miseveni mwami Kazibwe Ruutu wa family yo mwami Kazibwe Ruutu yaani lwaki abonya abantu nosiba omwana wa muno omutwale kalabba afiireyo otwale ebyobugagga bye ng'atoyita mu mukazi we mwabagatta empeta muli ludda wanze munyiza nnyo kuba sinawulira yadde seeka maseeka abagatta empeta bafaaza abagatta empeta simanyi bano baani bonna ab'empeta abo oba jjajja Jumba gw'abaavaayo mujjajja muwanga lwaki abagatta empeta temunnavaayo nga agimwizerwa ali yali yagattibwa empeta ne Ajatizuula ate ne bagatta era Ajatizuula muntu omunnakisuyi ne bamugatta ne mwami Kazibwe Ruutu mpeta kikaaki ezo fe abatannakuba mpeta ddala tunaakuba empeta muveeyo ab'empeta mu kyogereko ensonga eno bino byonna mbyogera ku mwami Kazibwe Ruutu kuba nina obulumi ku mutima nange ndi musajja mufumbo nzadde abaana nina omukazi tubonaabona tuve mu nnaku tugaggawale naye olugaggawala nga akasajja kajja kegiriisa mu maka gange kabba ebyobugagga byenkoze nga kayita mukazi wange olw'okuba omukazi wakusomera mu busomezi kukyusa bwongombwa abakazi bakyusa nga kalimi kasaawa nali ku poliisi ekajjansi Haji nanyumiza ebintu nina ngamba bino byonna Haji Mwizerwa ali bwe yangamba nti bino byonna biva ku musajja ye mwami Kazibwe Ruutu ne tusooka ne tusirika nga tugamba oba oli awo bya mukwano byaki n'ekyo nakigenza okuvaayo era kiwunzikira ku gwe mwami Kazibwe Ruutu Haji ali mukomera gyali n'ebimu ku bimuka by'amaziga gwe mwami Kazibwe Ruutu oyo noonye buli kiramu bulamu bwe bwonna bw'onoonyera kati okyateeka mu ssente ofaaki musajja munnange ofaaki lwaki ofiira ku baana b'abantu lwaki teweenenya banno kati ogulirira olemesa nti tajja funa beyiro lwaki oto omuntu ng'ensi yonna etegedde nti gwalemesa gwamutta teyakwata mwana naye wamujwetekako ebintu byonna kwagala kubba bya bugagga bye ng'ate oyita mu maka go oyita mu mukyala we lwaki wandiriddeko buli n'olekera munno naye n'olya ate oyagala na kumutta
musajja gwe nga toyina kisa ate toyina nsonyi toyina amuka abuntu bana abazadde mukuza abaana bamwe n'eddiini omusajja ono oba yakulira wa oba yasomera wa oba ya kitegeera kitibatima kikyalina tugambe nti naye kuba bagamba omujasi ye n'obu musirikale ye n'okutta omuntu takiyina mu buzibu kuba bakisoma bulaba nga oli mujasi n'akugamba muve maaso kuba yasoma kutta naye kati tugambe nti Kazibwe naye bwe yali avubuka omulimu gwe yalaba okukola mwami Kazibwe Luutu nti gwakutta basajja banno ng'oyita mu bakazi baabo batwalike emaali yaabwe omulimu kati ogukozi ogukuguseemu ogulinamu experience kati tokyatya na muntu kufa nti ali mukomerero ogulirira nti abeereyo paka afiireyo bamuteeke kalaba gotwale emaali ye naye emaali eyo giri otya n'ekuwoomera na oyina abaana naawe oyina omukyala singa omusajja naawe akikola owulira otya musajja gwe baako n'ensonyi swalako kujjika media kwoli nkwaniriza era n'enkubuuzaako nti wasuza otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi nsonga za Hajjati Zuula ne Haji Ali zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu oyo mukulu gw'ovolaba ye General Bitokote bwe yeeyita ku mikutu gye gyonna emigatta muntu osobola okubeera nga mwana tu omunoonyako n'obeera nga ate omufollowinga okuva n'olwaleero towerabira kulikinga vidiyo eno naawe atanaba kusubscribinga bw'otyo n'obeera nga mwana tu osubscribinga ebigambo bingi nnyo biyitiŋŋanye waliwo n'omwami ayogerwako ennyo gwe tutanaba kubeera nga atulabako mu story eno yonna okuva lwe yatandika kyazuuka nti waliwo omwami abiri emabega byonna era ng'omwami ono bw'amanyikiddwa nga Kazibwe Luutu omwami oyo tetunaba kubeera nga tumutegeera tulaba bifaananyi bye bapositinga ku social media naye ng'okusinziira ku bye bazze bamunyumyako munnanga alabika si mwami mwangu alabika musajja muzibu nnyo ate ng'alinamuko ne kumaanyi sinakindi alinamuko ku banene azenga ayogerebwako mu stories eza Hajjati Zuula ne Haji Ali era nga bw'otunulanulamu stories zino zonna zeetololedde ku ye era nga kigambibwa mbu byonna yabirinamu omukono byonna yali mu bikwasaganya mbu era ne bino ebya Hajjati Zuula okubeera nga asiba ku Haji Ali ebisanga ebifaanaganako bwe bityo mbu Luutu oyo yabiri emabega si bigambo byaffe ye muzenga mumuwulirako ng'ayogerwako buli story ejja Luutu abeeramu buli story ejja Luutu bafuna we bamunyiga nga kitegeerekeka nti yandibanga ne zino ensonga za Hajjati Zuula nga zirinamuko omukono tetumanyi oba lulikya lumu Luutu naffe ne tumulabako oba ne tumufunako ne twogerako naye manyi tekiba kirungi akusala gw'akawala nga tonnaba kubeera nga bw'otyo owuliriza ogw'akalenzi so ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde sayidi ze olunaku lwaleero kwa ikooti wali ensonga ezigenda okubeera nga zikwajjira naye nga okusinziira ka vidiyo ke nasoose okuteerayo kyategerekese nti ye Haji Ali olunaku olwaleero kooti mbulu egenda okubeera ng'esalawo information mwagirabye ku live gye nabateereddeyo eya MC Meya waliwo omu ku bapulida aba Haji Ali eyazze ku live ye n'ategeeza nti yafunye information okuva mu High Court naddala mu kumulamuzi ali ddala ku musango guno ogwa Hajjati Zuula ne Haji Ali era nti kyategerekese nti olunaku olwaleero mawulire gandiba amalungi anti olunaku olwaleero omulamuzi lwagenda okubeera nga awa ensala ye obujulizi bwo bwaleetebwa era bwo bwaggwa dda obujulizi bw'obwava bupresentinga dda mu kooti kati buli kimu kya afazaali ku luno kyaggwa era ng'ekisigalidde kiri kimu kooti kubeera nga ewa ensala yaayo kati mu kubeera nga egenda kuwa ensala waliwo ebintu bingi binnyonnyonnyo bye tusuubira mu kusalawo kwa kooti tusuubira omusango Haji okumusinga oba Haji omusango okubeera nga aguwangula bwe kiba nga ddala leero lwe bagenda okumusalira naye nga chances zonna ziraga
tiimu Haji Ali mwandibadde musanyuka nti amawulire agayinza okuva eyo gandibanga malungi. Bwe bubanga leero si wagenda okubeera nga bamusalira weewaawo ne Bairo naye esuubirwa nti singa baba ensonga zino tebazisaze leero kitegeeza ne Bairo jjukira bail application yo yateekebwayo dda era ne ba sureties ne babasaba ebintu ebyali byetaagisa byonna endagamuntu baluwa z'abachairman zonna ne baziwaayo era kooti ne baaprovinga nti ddala batuukiridde okusobola okweyimirira Haji Ali. So leero chances nnyingi nnyo nti omuntu ayinza okufuluma ng'afulumye nga either omusango aguwangudde oba si nga bamuwadde Bairo. So ge mawulire ge tubadde tulina okusaawa eno naye nga go malungi okutwaliza awamu wabula musajja mwongere okumuteeka mu ssaala nga bwe muzzenga mukikola okuva edda ne kati musigale nga bwe mutyo mukyamusabira. Mumuteeke mu ssaala zammwe Katonda ayongere okugonza nga bw'azzaagonzanga okuva edda bw'atyo asobole okubeera nga mwanattu afuna obwenkanya. Kale muzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera.